mujje mu Love Fest kyokka. Ekyokubiri bintu byonna biri seeti. Tumaze okukola buli kimu ekigenda mu maaso. Mujje mu Love Fest tuli wano Lugogo, abantu bali mu kutambula, abantu bali mu kujja, abantu abakuba amasimu mbuno tuliwa. Tetulina walala we tuli. Eggwanga lyonna ababbi b'obusimu eno temujja tubeegayiridde tugenda kubasiba. Oba akasimu aba security ya Bawu batuuse dda. Ababbi b'obusimu temujja kusanga bizibu, mugende mu babbi bannammwe eyo gye mpulira gye mba mugenda eno tetwagalayo. Asimanyi yo mpulira obuwulizi. Abantu abali very smart, abantu abali mu mukwano, abantu abalina omukwano oguliriyo, omuwala nga ddala olina omulenzi gw'oyagala mukubira akulete mu Love Fest wano Lugogo. Abaagala okulya abaagala okugamba okukola wuwu mugende eyo gye mpulira. Salongo sirajja ogenda tukubamuko omunaku lwaffe tugenda kuba basanyufu nnyo kubanga kyenda bamunda mmanyi nti nange nafugenda vayo abantu tulula olengera ekiri munda abantu bejaga bwejazi abantu baletegereza ogamba otya bulungi mugamba mutasebe security wise egenda beera etya. Kusooka nze njagala kugumya bannayuganda bonna n'abadigize abagenda okujja Lugogo. Nze nkimanyi bulungi nti wano omuntu yenna agenda kujja n'ebintu bye byonna ataddeyo nawe. Wano tusoose ne tukola ekintu kimu. Bw'olabanga kampani eyo Bawu security ng'ekoze ewantu nga bw'olaba ew'omugenzi Katono Bwama tewayi kigenda kubula wano. Ekyo njagala kibakakasa. Aboze esimu anoonye kwe. Njagala okutunula media wano ez'enjawulo. Nga njagala okukakasa ababbi. Abasazi b'ensawo. Basebo tereza kamera. Omusazi w'ensawo. Abakuba abantu ku makubo nga sheewedde. Mulya bulungi. Abakola eggaali munda mu kivvulu okuba abantu okubajjako ebyabo. Bawu security yeekoze eki? Yeekoze. Temujja tubeegayiridde. Kubanga tugenda bakwata nga tubakwasa Uganda Police. So n'olwekyo tubayigayiridde temusaleeyo. Tugenda sooka tubakwatire wabweru nga bakatuuka. Abadduse ne bayingira munda tugenda kubanoonya nga anoonya enseenene. So temujja. Ne ku lonchi ya lutalo nabagamba temujja ku Afrikana. Nkizeemu ku show ya muto wange Pallaso. Temujja Lugogo ku cricket evo ababbi. Abantu bajje beyagale abakoma mu kivulu kya Kenzo. Yes. N'ogamba abo baali bayaye. Yes. Leero bakuumyewa. Saagala kulimba simanyi. Nze saagala kwogerera muntu. Nze njogerera mulimu gungi kampani yange. N'olwekyo njagala kubabuulira mazima. Salongo Siraki omulimu ogutuwadde, Mr. Bala mu mulimu mugutuwadde, Pallaso omulimu mugutuwadde. Ngenda kakasa bannayuganda abadigize nti Bawu ng'ekwataganye ne Uganda Police tewali kigenda kubula. Ate era tugenda kwerekera abantu batuuke ku mmoloka zaabwe n'ebintu byabwe. Mwebale. Lindako waliwo ekivulo kyali wano naye ate ababbi bayingira mu VIP ne bakuba abagenze mu VIP ne babakubira nga teri security. Ante eyo teyali Bawu. Kati Bawu ng'ekwataganye ne poliisi be bakoze eki? N'abantu abaagala okukubwa oyagala okubuza oyina essimu ezakutama era baako gy'olaga wemanyiyo. Kasa bategedde gye balina okulaga. Ababbi bakwate ku Ntebe Road. Ababbi bakwate eri ku luguudo luli oludda ku airport. Ye wali abagala obabba. Abagala okudda Jinja Road. Abo ba corporate abagenda okujja n'ebintu byabwe ate baddeyo nabo. Nyirira. Nyirira mwala munamu. Owa ekivulo ng'okikedde. Asanga kwe nzize kuwagira kwenjagala. Kiki ky'osuubira olwaleero? Ngalazi. Ng'omulabako ne bw'otalya mmere. Nayimba kyakasiba okunyumira Pallaso. Malamu. Oviiridde wa? Newayogerere kasu. Yovudde n'ojja wano. Kiki ky'osuubira ng'oggyeko malamu? Bagenda kukuza. Ne tuli mu Love Fest naye omwagalwa wange. Ajja. Oba musose. Ajja. Yasa chaina ya mayiza. Segenda kola ku stage na pale ziri. Oba olinda kubajja wane. Abana be bajja wane. Ne tulaba kalipo olinga ingidde obwere. Sasudde. Stade Nga muze batono.
ngamba mikwano gyammwe basose kukola tebasaba butawagira Pallaso mwenga mukikedde tukyagala twakyetegekera laavu mugiyitidde mu baganda omuntu waba agenda mu kivulu ategeka nti ninawo sente zino mumutegese mutya sente tulina sente zaffe ez'ebyokulya tugenda osaasaanyaako ate okufuwa omuyimbi temuzitaddeko tuzirina twatandike noono eramuku ez'ebyokulya meka ez'ebyokulya n'ez'omuyimbi meka omuyimbi yamuwayo ekyebiri ez'okulya ndyeyo nze nga nze netegeddeyo 5 bino byansi birina okukyakaza obudde buno singa ofuna omusajja oli tanna oli omukubira simu nomugamba jangu Pallaso balina okulya abaana obalese waka tetulina baana temunazaala omusajja akola kyalya buli bintu embeera bakyazaala oba mulinda mwagala kunyenyanga keddo yenyenya sike simanye ziki simanye tebatyaddenja ffe tetuwagira bantu bagamba tebatyaddenja batya otya ddenja olina okuba nga otya ddenja okubeerawo otya naawe ddenja teri atutiisatiisa Pallaso agenda kikuba wano mwe kavudio kabayisa batya nga mulabye nga Pallaso akubaali Pallaso kayinawe talwana oyo yamuyiikiriza alwana nnyo Pallaso talwana ekyezo yamumanyira namusimuya kubanga tamuddiza nga mugamba ate yali ayagala mulabisa bulabisa naye nga abawagizi ba Pallaso tekyatumalamu maanyi oba kaali kabadde ekaali kabadde yali amumanyiira abantu bajje bawagire Pallaso because abantu tuli bangi mu Kampala tebona tebasobola kugwera ku Freedom City so bajje bawagira abayimbi bonna Pallaso mulungi yatukubira omuziki mu lockdown so naffe kyetulina okukola muwagira tuleme mumalamu maanyi because abayimbi abo moral boosting tulaba radio yafiira balowooza abantu tebamusiima nnyo so ne Pallaso emyaka ebiri egiye kuba music oyo ajja kulowooza nti oba tetwasiima whereby twali waka lockdown etunyiga ne music we n'atukyamula amalamu zonna tugenda kunfumbira byonna music nga mulungi so tulina muzzaamu amaanyi naye abeere hapa yongere tuwa music omanyi bannabitone abo obwongo bwabwe bwe basinga emotional gundi yaabwe health yaabwe erina okuba nga eri waggulu nnyo ng'eri proper wetabeera nungi ne output ebeera nayo nga tekola kitetambula bulungi so tulina omuzzaamu amaanyi kino kintu kinene Pallaso abawagizi abali mu Kampala abamusic abaagala music basobola okukifuula ekiro twakiraba ku winimwagi ne alien skin naye bagende bamuwagire because mwana muto naye alina okuddizibwamu amaanyi amanya nti maybe choice ya career gye yateekinga si nkyamu amanya nti music afuna naye yezimbe okuba mwana abadde mu ghetto salukirako okubanga kati sinatokobetawo mukama teyirabira bantu kitegeera so ku myaka gyonna omuntu jakasitokuogamu okuba manya nti blast kama ajja kuddira so naye tugende tumuwagire amanye nti ali ku kituufu kaliye zisobola okutambula natambulira obulamu n'alabirira n'abantu abamulyako famire ye n'abalala bakubeera ku lusemera babeera mu gaali ye nabo abo bulamu bwabwe aba agenda kukolaki okyusa omuntu ali ewaka obudde busigire ku kifaananyi kiri wano security wise nembeera nga gyosuulira embeera yo weather yo nnungi nnyo olaba akasana tulaba nti nkuyanye naye nga akasana okalaba kajja kakolaki kyekali kitegeeza nti weather yonna bulungi security wise ndabye nga deployment eri buli wamu kitegeeza omuntu ajja agenda kubeera assured of security nti ekintu kye kyajja nakyo ajja kuddayo nakyo weba simuyo ajja kuddayo nayo teri agenda kusala nsawo setup yo ndabye nga bulungi aba ordinary ndoza bagenda okubeera side eno kiragira ddala nti bagenda kubeera beetaaya bulungi tebagenda kubeera mu kanyigo konna n'aba VIP omulyango gwabwe gwe mulaba wano nabo kitegeeza organisation y'amaanyi entebe gye ziri mu maaso ndabye zino eziriko obutto kwegamba bagenda kutuula beeyagale bulungi omulundi guno bakkiriza abantu okutuula ku madaala of course amadaala ko bagakkirizaako naddala ba ordinary bwe mujjira wano
ogenda n'otuula ku madaala n'okowa ate awo amadaala gakabi kuba kyo embeera kirasha oba olengera wansi wonna ng'omanya nti Pallaso akubye omutwalo gumu n'ekitundu nayambuka ku madaala nembabalamu nembayisaamu olugalo nemmanya kyekyo amaanyi ga bayagala batakola ate yamala mu